Muwuliriza abeeyo, abaami n'abakyala, abavubuka n'abatenyo. Gano ge mawulire gaffe ku ngoma nga gakusomebwa Jason Tino ne Lady Slike. Tuula, kalira, wuliriza, nyumirwa amawulire. Olowooza kiba kitya nga gavumenti yeesazeewo okukyusa mu bisuubizo nga bwe yasuubiza. Ng'okutondawo enkyukakyuka erabwako, okukendeeza emiwendo gy'ebitundibwa, okutondawo emirimu n'okusala emisolo. Nga kino kyakolebwa oluvannyuma lw'okukyusa mu mikutu gy'entambula ya ssente. Buyindi kino ekikoze ng'ekyusa ensimbi eziri mu by'obusuubuzi. Prime Minister wa Buyindi Nendera Modi ye yakulidde kaweefube w'okutongoza Ruppi 10 ne Ruppi 5 nga ligo tenda. Kino ekyakolebwa mu matumbi okukeesa nga kyekyo, nga n'abavunaanibwa tebaweebwa kadde kwesiikira kanyeebwa. Tebalina budde bwa kukweka bizibiti n'ebyobugagga ebitakakasibwa mu mateeka. Era balina obudde butono ddala okusobola okukyusa golodi okumuza mu nsimbi z'empeke. Kino kyalina okukolebwa mu bbanka ekyasobozesa bannamateeka okumanya ebyobugagga ebitagibwako musolo. Kino kiyambira ddala gavumenti okukuŋŋaanya emisolo nga n'ezo ssente ziba ziyingira mu sisitemu y'ebyenfuna by'eggwanga. Bannyini bitongole nabo baba basasula ensimbi mu mpeke ekisa wansi ebbeeyi y'ebintu nekisobozesa abantu okubeeyinira kw'ogatta okutambuza n'okutondawo emirimu mu ggwanga. Ruppi ebadde tekyalabwabwo naye olw'obukodyo bwabwe kati erabwawo nga mwana. Enkulaakulana ekyakwajja ng'era ekyebuzibwa kiri nti ne Uganda erina kyeyinza okuyigira ku Buyindi? Tuyinza okulwanyisa obuli bw'enguzi nga tuyise mu nkola y'enkyukakyuka mu nsimbi? Amasomero ga Bridge International ag'obwannannyini galina ekitebe kyago mu nsi ya Amerika nga gaddukanya amasomero ga Nesta ne Primary agawera 400 ku ssemazinga Asia ne Africa. Amasomero gano agateekebwamu ensimbi babifeekeera Mark Zuckerberg ne Bill Gates gayigiriza emisomo gya tekinologiya ku ssente za wansi. Wabula omwezi gwa August omwaka guno, Paliamenti ya Uganda yalagira okuggalwawo kw'amasomero gano oluvannyuma lw'okufuna okunoonyereza okuva ku balambuzi b'amasomero okwali kulaga ebyobulamu n'ebizimbe by'amasomero gano ebiri mu mbeera ey'ennyamiza, nga n'abasomesa basangibwa nga tebalina bisaanyizo bimala okukola omulimu gw'obusomesa. Okunoonyereza kulaga nti amasomero gano tegayita mu mitendera gy'okwewandiisa ng'ate tekakozesa nkola ya ggwanga ey'ebyenjigiriza. Wabula newankubadde ekitongole ky'ebyenjigiriza kyali kyalagira amasomero gano agawera 63 okuyimirizibwa, kyasobola okuwa abayizi akadde okumaliriza ttaamu ey'okubiri awamu n'okubuuzibwa. Naye oluvannyuma omulamuzi omukyala Patricia Basaza Waswa yasalawo amasomero gano gaggalwewo olw'embeera embi gye galimu, era n'ekitongole ky'ebyenjigiriza ne kisaba ensalawo ya kkooti eno eteekebwe mu nkola mu bwangu, yadde nga amasomero ga Bridge International gaali gawaddeyo okwemulugunya kwago ku nsalawo ya kkooti eno enkulu. Okuggalwawo kw'amasomero gano kwakosa emisomo gy'abayizi abawerera ddala 1,200 era n'abakozi b'amasomero gano abawera 800 ne balekebwa nga tebalina mirimu. Ekitongole ky'ebyenjigiriza kigamba nti amasomero ga Bridge International gajja kusigala nga maggale okutuusa nga abagaddukanya batuukiriza emisoso n'ebiragiro bya kino ekitongole. Wabula ebizibu by'amasomero ga Bridge International mu Uganda tebyawukana na bizibu by'amasomero gano mu nsi ya Kenya ku mulirwano, era gavumenti ya Kenya yateekawo amateeka okusobola okulongoosa embeera y'ebyenjigiriza mu masomero gano. Trump ye President wa Amerika omulonde, omusasi waffe MC Yala kaakatuwe mu bujjuvu. Musajja mukulu Donald Trump yawangudde mukyala Hillary Rodham Clinton okufuuka omukulembeze wa Amerika owaana mu bataano oluvannyuma lw'okuvuganya okwakasameemo kwagweredde mu byafaayo. Mukyala Clinton yayita ku lukomo lw'essimu okuyozaayoza Donald Trump olw'okutuuka ku buwanguzi. Oluvannyuma mukulu Trump n'asisinkana President Barack Obama okukola ku nteekateeka ez'okukyusa obukulembeze. Wabula obuwanguzi bwa Donald Trump bwazadde obwediimo mu bibuga bya Amerika ebiwera. Abeekalakaasi ne basuula emisanvu mu nguudo nga bawera. Abeekalakaasi mu kibuga kya New York nabo baakuŋŋaanira wabweru w'amaka ga mwami Trump agali ku kizimbe kye ekya Trump Towers nga balaga obutali bumativu olw'omusajja mukulu ono okutuuka ku buwanguzi. Yadde obwediimo buno mu bibuga bya Amerika ebiwerako tebwali bwambiro, wabula bw'obwegugungo bwazingako ekibuga kya Portland ng'abantu 4,000 beekalakaasa mu budde bwa kiro. Bizinesi eziwera ne zoonoonebwa era abeekalakaasi 26 ne basindikibwa mu kabulamuliro. Abantu abasinga mu Amerika kati bali bulindaala ku kinaava mu z'ebiraka nga beeralikirivu nti mwami Trump yandikola kye yasuubiza n'abazza ku butaka awamu n'okuzimba ekisenge gaggadde ku nsalo ezaawula ensi ya Mexico n'Amerika. Abantu baakuŋŋaana okulaba omupiira wakati wa Mexico n'Amerika ogw'okusunsula abagenda mu kikopo ky'ensi yonna nga bassa kimu mu kusabira entegeregana mu kifo ky'enjawukana. Wabula mukulu Trump ebyebwegugungo mu ggwanga yabyesambase ng'agamba bannamawulire baamuwendulidde abeekalakaasi abapangise. Naye nga mwami Donald Trump talaba kwetonda ku lw'obukyayi n'obusosoze bw'azayolesa mu kampeyini ze. Ateerebwa ku nninga okwegaana ekibiina ky'obukyayi ekya KKK eky'abakyeruppe ekitegese
emikolo mu kibuga kya North Carolina eky'okumukulisa okuwangula entebe y'obukulembeze. Kati omulimu gwa Donald Trump ogusookedde ddala gwe gw'okutabaganya ensi ye ekyekubidde oludda. Era nga yatandise dde okumagamaga okusobola okufuna abanaamuyamba ku mulimu guno ng'amaze okulayizibwa mu January omwaka ogujja. Nsigadde nze MC Yala nga mbaweereza ku NewzBeat. Webale nnyo MC Yala naago nga tutuusaako. Ensonga y'okukebera abawala embelera mu South Africa etadde bangi ku bunkenke nga kano akanyolagano kali wakati w'ab'ebyobuwangwa ewamu n'ababalwanirira eddembe ly'obuntu. Ab'ebyobuwangwa bagamba kino kimanyiddwa era kikumbibwa ab'amateeka, naye abalwanirira eddembe ly'obuntu bo bagamba kino kikolobero nakusosola eri abawala abayita mu mbeera eno. Wabaddewo akanyolagano mu eno ensonga ey'okukebera abawala embeerera okusobola okufunamu abo abatuukiridde okuzina ku mukolo ogumanyiddwa nga Reed Dance. Guno gwe mukolo ogulaga nti omuwala akuze mu Bazulu ng'era abaana bingi ebyokuyiga mu wiiki eyo. Wabaddewo debate nga abawala 18 embeerera baakuweebwa basale, ng'era basale eno eteekebwako akakwakulizo nti omuwala alina okusigala nga mbeerera paka w'amaliriza emisomo gye. Abawusukera District Council be basoosowaza enkola eno okusobola okusaanyawo siriimu n'okukendeeza okufuna embuto nga bakyali bato. Naye ab'ekitongole ekirwanirira eddembe n'obwenkanya mu kikula ky'abantu bo bagamba kino kikola kya kutyoboola ddembe n'abuntu. Inspector akebera embeerera yagamba bo basobola okumanya oyo yenna yali yeegasseeko, naye bannassaayansi bo bagamba eno enkola terina kakwate ku ssaayansi. Abamu bagamba kino kikyusa endowooza y'abawala n'abalenzi wamu n'okutondawo enjawukana, ng'era ensonga zaabwe tezirina we zikwataganira na byakusoma. Mu lukuŋŋaana lwa debate mu South Africa nga bano be bakuuma ebyobuwangwa n'eddembe, abawala abazulu abamu bagamba bene enkola bagiwagira, naye ng'ekyebuuzibwa kiri nti kuno kuba kwonoona ddembe ly'abuntu ku myaka gyabwe emito bamanyi kye kitegeeza oba byabuwangwa byabwe bye batidde okwogera batyo. Oyo yenna ali eyo eyandyagadde okutwegattako nga NewzBeat team weerikodinga akatambi ka vidiyo ng'osoma amawulire mu lampu okatuweereze ku NewzBeat Uganda at facebook.com oba okatuweereze ku newsbeatuganda@gmail.com. Ago ge gabadde amawulire gaffe ku ngoma n'olulala tuula owuliriza amawulire amalala agokya. Sigadde nze Jay Sentino ne Lady Slike. Gano ge mawulire ku ngoma, wulira amawulire, tuula kalira wuliriza goberera okuva mu studio mpaka ku street ge mawulire. Goberera engoma, goberera engoma, goberera engoma. Yes, goberera engoma. Goberera engoma, goberera engoma, goberera engoma. Yes, goberera engoma.